nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos za ezenjalo zitwa tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course obo ino okufuna gundi ekulaga ati tata Glosh TV ina ka video kekoze ki kekutereddeyo natera abatutekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa bujiji Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yatekamu ensimbi fe nga aba Glosh TV ne tusobola kubanga tukutuusaako videos ezeki ezenjawulo jjajja wafula akola ku nsonga ki jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenanga otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde zitategerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo mukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa bujiji Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola kubanga tukutuusaako videos ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandeetaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 34 akanamba ka Glosh TV gwe wena nga wandeetaze okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya teranga Glosh TV nga bulijjo ffe tweyamye okubanga tukutuusaako enteekateeka zonna nga wezigenda okukola ki nga wezigenda okubeera nate ffe kamera zaffe zaatuuseyo dda wano cricket over elugogo natera ka video ako nga bw'okalaba akakubakuba kagenze ne katonyereramu kaawo ne kaba nga kacyankalanyamuko ebintu byaffe wano mu kivulu kya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon era ka video kaffe nga bw'obirabaawo embeera sofa si nnungi nti akakubakuba kagenze ne kaba nga kacyankalanya muko ebintu byaffe betubadde turegese naye ng'ekyo tekigana kukola ki tekigana sho kubanga egenda mu maaso so gwe wenna atanaba kutuuka totya nti ate kino nakiri gwe sambyako obusambya osobola okubanga ojja mu show ya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon anti yatusuubiza okubanga atukuba omuziki so twongera okuwa updates era tweyamye nti ffe aba Glosh TV tugenda kuba tukuwa enteekateeka performance zonna nga bwe zigenda okubeera okuva ku muyimbi agenda okusookawo paka ku muyimbi agenda okusembayo so totya sooka video yako nga bw'okalaba olukuba kuba olubedde olutonyerera olwo stage yaffe nabiki byonna tekabirese kyekimu so nja kusaba muganda wange gwe subscribing o liking atera o sharing nakugambye nti osobola okunyiga ka notification bell enteekateeka zonna tugenda kuba tukola ki tuzikutuusaako weewaawo nti akakuba kituufu tekatulese kyekimu naye tekiganda show yaffe kubanga ekola ki ng'egenda mu maaso gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa